President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. People power! Our power! NUP! Everywhere! And everywhere! Congratulations, comrades. Congratulations, Commander Shafiq. Atago SG. Wani badombusa. Mesitwala maso gava. Anyway, we congratulate you. Tubayuza yuza banange. Kansubire nti byaddala tebiri serious. Temugenda kujja kuzanyira wano maaso gange, maaso g'abantu nga tuli kamera ate mbasange nga mukubaga. Kizaamu amaanyi okulaba nga naddala mmwe abavubuka abato mugetinga serious. So mbalaba nga mwemulamu. Mbalaba nga mwemula. But that's very beautiful. That's very beautiful. I hope it communicates to all of you. Kansubire kikiwa mwena naddala mwe abakulu abesobola, but most importantly abali serious. Tetuli mu revolution byakuzanyazanya ejo mwageze. Musajja ngabonye namu. Banange buli wembagamba bufuna muno nga musiimaganye nga mutegeraganye mufumbiriganwe mu butongole. We are a group of serious people. We are not jokers. Temuzanyira ku baana b'abannammwe naddala mu abavubuka. Ate nammwe abawala temuzanyisa mitima gya boy child. Kino ekintu kye tulimu kitulaga nnyo enkwatagana. Sharing values, sharing this risk, going into this risk together means you are people of a common mind. So bw'oba osinkanye munno muwase muto ne bw'aba tali mu struggle ate temutumwaliyo abaana mu struggle nga mukamazina. So it is a beautiful thing. The Bible says he who finds a wife finds a good thing and gets favor from the Almighty. Mwebale nnyo okugoberera example gye tubasetingira. Nate mufumbo ofumbira bw'obasanga omwana abandi mwagale. For example, so congratulations, ladies and gentlemen. Very glad to see you. Sanyu Senyo Palava, comrades, Comrade Secretary General, Comrade Nubian, Comrade Zake, Comrade Patricia Mugisha, please come here. This is Patricia Mugisha. She's our leader in UAE. Just people power, our power, NUP, everywhere. Basabo ne banyabo, SG wa Komrunji, Comrade Yanli, Honorable Zake, the President wa FEMNA. The background soldiers mwena. Amanya gange nze Patricia Mugisha nga nsinzira mu UAE abasinga gye mumanyi nga Dubai ate era nga nina obuvunaanyizibwa bwa bukopa tetubeera na bukulembeze wabula batwabuvunaanyizibwa oba neesigisa okubeera nga ntwala Gulf mwe muli Saudi Arabia, UAE, Qatar, Kuwait n'ensendalo zonna ez'Abawarabu. Twala omukisa guno okwebaza nga bwe twebaza background soldier nebaza background tiktoker abo basinzira mu Saudi Arabia and mu UAE Gulf n'okutwaliza ewamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala omulimu gwe mukolera ddala ku social media. Era ne ntwala omukisa guno okwebaza background soldier wano mu Uganda. Nze nnyinza okugamba nti muli ku front. Naye bwe tubeera eyo oba ne tujja wano tuzibwamu amaanyi kubanga tuba tuli mu kye bayita reality. Ekigambo kyange ekisembayo ngenda kusaba obumu, okwagalana,
n'okwezzanganyaamu amaanyi. When you lose a soldier, tuyinza kuwangula lutalo. Background soldier mwenna n'abalwanyi mwenna, nsaba tukuuma obumu, okwagalana, kubanga ate ekyo kyekiwa people power and national unity platform okutambula nga tugenda mu maaso. Thank you very much, Comrade Patricia. Ngisha fupumula Oluganda oyinza okugamba naye nga njogera nnyo. Ladies and gentlemen, we are very, very happy to see you. Nsanyuse nnyo balaba baganda bange baba foot soldiers. Twateekateeka olunaku lwaleero nga tulina kubeera ku beach. Nga tetulina kwogera nnyo omwaka gugwako, omwaka ogwaffe foot soldier amalako omwaka gumu abanga amazeeko emyaka 10. Byemuyitamu byonna byonna. So olunaku lwaleero twabadde tusuggestinga nze n'okusuggestinga nti mujje nga mwambadde ize nowanda abasinga munyumye nnyo mu ize zammwe. Ekintu ekisinga obukulu kye nabadde njagala okola nga nze mbadde njagala kubeebaza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebale bafoot soldier mwenna mwenna abava mu Central mwebale. Abava mu East mwebale ino Mwanyala Naabi. Abaana abava mu Western Uganda mwebale. Mwebale munonga. Mwenna from West Nile awadi 4 ambo. Mwebale. Musanye okwebaza kubanga mmwe nzize nga nkibagamba nti mukola omulimu ogusinga obunene mu struggle yaffe. Era kinkoze bubi nnyo bwe sibasinkanidde ku beach kubanga ng'abantu ba bulijjo twasaba abamanaginga ekifo kya One Love Beach olunaku ne balumyusa nga lwaffe nga tugenze kweyagala nga tuli waffe. Nkugambye ebyokulya biyeeri tusiwalinena bebinyanya nengamba mazima ddala ebimutwena asubiddwa naye nga ebyokusagabize ku bbali kinkoze bubi nnyo. Lwaki ejjoogo kuba tuoninga ekyo ekifo kyaffe si kyabwe naye ejjoogo lye bateekako nga bwe bajja ewaka nosanga ku geti nga bapakinzeewo patro atojja kuyingira oba nga oli munda atojja kufuluma. Ne kati bwe wakoze mu kifo ekyaffe ne bagamba timujja kuyingirawo. Naye nga Comrade Waiswa bwagambye titwagala kukka ku level ya bongo yemu nabo. Tubagamba oba mutugobye ewaffe katugende ewaffe. Bamenye bumenyi kuba beach twabagambye lwaleero bakiggale ffe tuba tubeerayo nga tweyagala bweyagaza. Naye bamenye bumenyi gate ne bayingira munda basanze temuliyo kuba mwe muli bambye ato passing gali maji yemwe maje. Era basanze temuliwo wabula basanze wengatto zammwe musenyi noga bayiseewa. Naye kyenaku nga bwe mubamanyi bali very irresponsible. Bwe batuuse nga tebalina gwe bakwata batandise okukubakubawo abantu batandise okukwata abantu ntu abadde baza okwekyakalira ne bagenda mu kitchen. Abafumbi ne beggalirayo. Omanyi kye bakoze ne bakuba bu sound bomb ne tear gas mu ffumbiro. Kyanaku nnyo naye era Katonda amanyi bw'ayamba abantu be kuba mu ffumbiro eryo mubaddemu tear gas cans zino cylinders ennene nya. So kibadde kisoboka ne zitulikira omwo abaana ne bajjira omwo naye bakubyemu tear gas nga tebalina kyakola. Abafumbi ne bagulawo nga tebategera kigenda maaso ne babakwata. Bakutte abafumbi baffe basatu. Bakutte chief gwe bayita Mudenyo Samson, ne bakwata Sava Peter, ne bakwata Netuliyasingula Nicholas nga tebalina musango. Ne babakuba ne babatulugunya ne babatwala ne batuuza mu drone awo ne bamalamu ebbanga ddene
n'olumaliriza kusembye okubawuliza abaayo nga Mudenyo Samson bamutadde, Basava Peter bamutadde, naye omufumbi w'emmere ennyini atufumbira gwe bayita Tulyasingula Nicholas ne bagenda nayo. Katujja kwebuuza n'ekino njagala nnyo mukimanye naddala mwe ba food soldier. Omanyi tulina challenge ndi Museveni akozesa obusosoze mawanga okunyigiriza abantu. Katujja kwebuuza ate lwaki Tulyasingula Omunyankole ye gwe bakutte. Kino bazze bakikola emirundi mingi. Era bannange ba comrade naddala ba Western abali mu struggle ng'olaba ali kwalaali omuwanga nnyo ekitiibwa. Lwaki? Bwe bakwata comrade nga Munyankole bamuyisa bubi nnyo bamukuba nnyo. Olaba bakwata Nobert aliho. Ekibuuzo kye bamubuuza gw'obeera otya kyaliwo Omuganda. Kati Bobi Wine agenda kuyamba ki? Tekyewunyisa kuba nti bali mu kunyigiriza nnyo Bobi Wine n'abalala bwe babakola. So tulowooza nti ne Tulyasingula Nicholas ne baagala muyisa bwe batyo bamutiisetiise oba oli awo balowooza nti ayinza okudda ku sayidi yaabwe. Naye nkakasa ng'era bwe mukimanyi nti okuggyako ng'ebinyigiriza abantu bikyuse kabeere wa ggwanga ki bonna bajja kuyimuka. Obeere ng'ova mu ggwanga lirimu naye bonna bajja kuyimuka. Manyi bulungi Yesu aba communicating ne ntugamba kino kigenda kubeera private. Naye era tuyinamu abamu mu ffe tetulimbagana, tubayina mu ffe bye bakozesa. Ate njagala mumanye nti nga bwe batubegako naffe tubabega. Nze ekiri ewaabwe nakyo nkimanyi. Yes. What information gye tufunye nti abo bwe bakozesa mu ffe bafunayo food soldier ne bamukozesa atamakinga sure abeera ku lusegere oba alabika nnyo musobole omwesiga balowooza tuli bafala. So bagenze ne babagamba kuba buli omu ffe twafuuka kyamaguzi agenda eri bw'aba talina ripooti gyawaayo wakiri n'abafumba nagaka tugenda busaabala naye yategese olwe busaabala tutambula ffenna paka mu kibuga nabo ne bupapala bwebityo bibadde naye tuli wano olwaleero. Tumanyi tubalina ba infiltrators bangi nnyo bayingira ne mukomera. Olivia Lutaya bwe baali bagezaako muperereza balina bannaffe bangi nnyo abamu obwongo bwabwe buba bunafu, abalala obwongo buli mu lubuto, enjala bwe muluma n'omutwe nga gutabuka. Era olunaku lwaleero ndabye abaali ba food soldier baffe, ndabye Segujja, ndabye ne Sanya nga bali wa muhoozi ngamba mbi naye temubanyigira mubasaasire busaasizi kubanga mumanyi bwe biggwa, temumanyi bwe biggwa ebyabo. Anyway, sanyuse titusinkanye olunaku lwaleero. Bayinza okuba batomeseza okunyumirwa olwaleero naye nkakasa buli we tulabaganako era waakiri tunyumirwa. Obudde bwagenze dda ate tulinayo ekyemisana wano naye nze njagala bawa obubaka bwange butono nnyo baganda bange. Ekisooka bakubeebaza. I want to thank you very very much. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala bawa obubaka obwabajjukiza baganda bange. Abantu bangi naddala bannabyabufuzi bw'aba anoonya kyaneenyako Kyagulanyi agamba kati oyo Kyagulanyi tawa bakulembeza ekitiibwa akiwa ba food soldier. Naye kigambo muteekeko muntu wa bulijjo kuba mmwe muli bantu ba bulijjo. Ensonga lwaki tubawa ekitiibwa kuba mmwe kabonero k'abantu ba bulijjo. Bwe mbatumya ndaba abakinyoozi, ndaba ababooda, ndaba abali, ndaba abatemi b'ennyama, ndaba n'abakubi b'endoli. Ne mmwe bantu ba bulijjo. Yemmwe essimbo y'abantu ba bulijjo, mmwe mukola muzigalaki, yemmwe muyimirizaawo eggwanga. So babeera bagamba tutwala nnyo abantu ba bulijjo ng'ekikulu.
okusinga abakozi. Baabwe be balonda ne babasamba bife. Naye njagala okwongera obakakasa olwaliro baganda bange nti mmwe backbone ya struggle eno yemmwe enkizi, yemmwe mulamwa, era bino bwe mba mbirimu nange siba na nsonga lwaki ndibeeramu kubamba zina benjogerera, zenjogerera mmwe bano abaloodi bano abamasuuti bagenda okulaba ekikuli kingi nabo ne bagamba waayi tofate nnyayo, nabo ne bagoberera, naye mmwe so temwenyoomangaawo, temuddangawo ne mwenyooma bino ebigambo byenjogera byammwe. Confidence tujijjamu mmwe era bwe tuba twogera eddoboozi terikankana nti tukiikirira abantu ba bulijjo, tubayita bafuutsojja kubanga first of all tuli mu lutalo era ffenna tuli basirikale, newankubadde tetukozesa muntu, newankubadde tetutemula abantu, newankubadde tetubba bintu by'abantu nga bamuseveni bwe bakola, naye tuli mu lutalo era tuli bajaasi. Tuyinza okuba tetulina mmotoka, tuyinza okuba tukyali ku bigere, naye tuli majje.
tuli majega kutaka tujogawo bujozi tutambulawo butambuzi kubanga tukimanyi nti leero kupambana so mwekiririzeemu nga bwe mbakiririzaamu mwewe ekitiibwa nga bwe nkibawa mulowooze nnyo nga nange bwe mbalowoozaako kubanga yemwe backbone jogera ne bafuut soja abali wano e Kampala abali e Mbarara abali e Kasese abali mu diaspora mwenna mukola omulimu ogw'amaanyi yemwe backbone temukerangako okumakya ne musubira nti bapolitician be bagenda okubakyusa ebintu no bapolitician bakyuka temubalaba bakyuka kubanga nina politician nga 26 December 2020 ne batemula Frank ne bakuba ne Ashraf ne bamwasa omutwe nga 29 waliwo politician yali atudde ne Museveni nga 3 kali ne politician oyo nga batulya ekasese ekalangala. So njagala mumanye nti bapolitician bakyuka naye gwe togenda kukyuka okujjako ng'embeera ekyuse. So trasi yammwe mugyetekemu mwenga mmwe bali bakozi bammwe bw'abakyankalanya bwabba nga mumugoba nga muleeta omulala kisoboka temukirabyeko ne bwaba agaziwa yeekana atya ne bwaba tebabalimbalimba yemmwe maanyi era bwe munaamujjako engalo we muti omujja kulaba bwana bwabwandagala ye temunaba kulaba so yemmwe bw'oba oli eyo ku mudaala gwo ebupaddengo bw'oba oli eyo ululuuka bw'oba oli eyo kiryandongo bw'oba oli eyo luweero manya yegwe maanyi ne bw'oba totuuse sitefe gye tuli era bye tukola tubikola ku lulwo Munnayuganda. Bw'oba oli mu kiyumba eyo tomanyi mbeera we nekyukira yegwe maanyi sigala nga wekkiririzaamu keep that hope alive kasita osigala ng'eryo essuubi liri banning muggwe tewali kyokya kisinga ssuubi. Omuliro ogutwakiramu gusinga guno gwe bakumye gwe tuyitamu guno tutambula tuvimba ne tuyitamu kuba gutwokya munda gutwokya ate tujja kubawandulira one time. So baganda bange mwekiririzeemu yemwe essuubi tuba tukyalaba nga mukyaliko naffe tujja kuba tukyaliko. Sanganya abaana eyo ne bambuza neero ogijjawa mbasi nabamuddamu noyita muzita abaana ba boda 2 ne bayingirawo nomugamba olaba lowe njijjaawo kati lo tujijjamu mmwe. Era mbasaba buli mukulembeze abanga akyali ku mulamwa mumuwa amaanyi setaka kujjamu basongerako mmwe mubalaba ebbanga lyonna tumaze ffenna tubadde tubawagala manyi mutegeera nnyo muli babuufu nnyo so mubeere n'omukulembeze oyo ayimirira ku maanyi g'abantu nga bakimanyi nti ours is servant leadership tuli baweereza bammwe. Bannange bakulembeze bannange abeesimbibaawo ba politicians njagala mukimanye nti wano mu NUP ojja n'ogamba njagala kwesimbawo oyinza okuba tokozesa bigambo bino byennyini naye kitegeeza bakama bange nsaba munjazike ku buyinza bwammwe ngende enkola ebinaabayamba nange bennyambi ekyo kyekitegeeza. Kati bw'oba tokitegedde oli mu kifo kikyamu ffe tuli basaavanti baabo ababooda be bakama baffe oyo makanika gwolaba mu garage oyo awusigala ewuwo bw'obanga oli politician oyo boosi wo era mujogere ewaka naye bw'ofuluma ewaka kola ebinaamuyamba bw'otobikole tetujja kukama. Kiri very important ne mukimanya n'oluvannyuma lw'obbajulisa mwe bafuuti soja oluvannyuma lw'obbabulira obuyinza bwammwe oluvannyuma lw'obbabulira amaanyi gammwe njagala mumanye nti oyo aweebwa ekinene era aba avunaanyizibwa kinene. Mulina obuyinza bw'amaanyi naye mulina n'obuvunaanyizibwa bw'amaanyi kuba mmwe musobola okutuukiriza mmwe
mwina obuvunanyizibwa okuholdinga abakulembeze abo accountable okutandikira ku nze okutukipingira mu line. Temusirika mannyo ng'oli akoze ekikyamu. Awo muba muliddemu omulamwa gwe muliko olukwe. Mubeere kaali. Kubanga mmwe temwesimbyewo. N'okuva ewammwe mmwe mwetaddemu ssente. Olwaleero temukoze. Singa bakwatidde eri gye tubadde gwandibadde mukomera n'ovaayo gwe bakuteera ate wootandikira. Musaamu nnyo, so respect that. Omukulembeze kyayinza okuwa kiri kimu kyokka kyokka, kwe kusigala ku nsonga eyekusibisiza, eyekutambuza ebigere, eyekubya obwavu, kwe kusigala ku nsonga eyo. Kye kyokka, ate si kizibu nnyo. So musigale nga muli confident, mwekiririzeemu. Naye ate mubere babuvunaanyizibwa nammwe. Mukolere ekifaananyi ekirungi. Kuba bwangi gye mubeera gye tutagenda kutuuka. Ndi musanyufu nnyo nti tutuuka awantu. Nega Bobi Wine ne bayita oli Foot Soldier tomulabanga nako. Ne bamuleeta naye ne bamuwaana empisa. Ekyenjawulo abantu abamunuupu mwine empisa. Awo ne mbawo nga nvimba. So mukole ekyo mutudindise bannange. Omwaka yawe tuli tugumaseeko alhamdulillah. Neera gukyabuzayo ennaku. Neera guno gugenze. Banji nyinza obutabalaba paka Christmas. Abala nyinza okuddamu ne mbalaba. Omwaka ogujja munaku ntono muyinza okulowooza genda kumala omwaka mulama tetulabagana. Naye njagala okubatukiza baganda bange nti omwaka ogujja guli very important. Negino emyaka gyonna gibadde important. Naye baganda bange singa tetwagenda ne tuchallenge nga bannayuganda bonna ne bakikonamu bebba, nandibadde sina confidence eyimiraano n'enjogera. Musebe nandibadde mutya naye kati yantya. Singa saagenda ne neesimbawo ne munnonda nandibadde sina confidence. N'ekyamanyi kye kyandibadde kimanyira nga nsirika nga kakwenza naye kati ekifeintingirawo. Naye omwaka gwe tugendamu bassebo ne banyabo mugenda kwetaaga nnyo okubeera organized. Mugenda kwetaaga okubeera organized because victory is for the organized. Tulina obwagizi bungi nnyo, omulama gwe tuliko gwe mutuufu, ne Katonda ali ku saidi yaffe, n'amateeka gali ku saidi yaffe. Naye tulina okwebereramu ffe kennyini tumanye nti Katonda akola ki? Ayamba yeeyambye. Ayamba akoze ki? So tulina okweyamba by doing what? By being organized. Mubere organized. Tuyinza obutabimalaayo wano byonna kuba already tuli live ku zi kamera, ate tumanyi tutubeeramu n'ensolima every here and there. Naye njagala okubasaba omwaka guno gujja mu gutaking a very serious. Lwaki? It's the election year. Gwe mwaka ogw'ebyokulonda. Si nti tukkiriza nti tugenda kuwangula Museveni ne bwe tumuwangula na 90%. Tulina omuteekako embeera endala okukkiriza amazima kuba twamuwangula ddala. Ebyokumuwangula si bye bikulu. Naye basaawo akalulu kano ogezaako okuwuddisa ensi nti waliwo democracy. Kyekikatuyingizaamu. Nabawa example baganda bange nze ndi Bondya. Ne nabagamba muba mukubagana ebikonde. Ne baleeta kitoto kya loodi nga yasasula refu. Yasasula ani nekijja ne mutandika fight. Nekikubakeo ne bakikwatirira ne bakiwanika ne bakiwa omusipi gwa champion. Kikuluma. Naye abawangudde obayitawo omwaka ne bagamba kati oli abadde 225 mu champion najja nga buukabuka bimba n'essalali n'omusipi. Omuleka n'alyawo okova okola otya? N'ogamba fight ebeerewo.
nokola ki era bwe baddamu ne babba ne bwabanga ali wansi ne bawanika kugo ne bagamba ekalaako ye naye awangudde era bamukomyawo ne bagamba ne yawangula luli era bamutya era omulaga nti omutidde okola ki so yagala mmanye tugenda mu kulonda nga revolution tebabalimba bano badikiteta bavaako ng'akalulu tekannabaawo bavaako mu kalulu bavaako n'akalulu nga kawe naye akalulu kapulenga role y'amaanyi okuba disempowalinga mwandibadde temulaba zino nnati zisibibwa ku gavumenti ya Museveni okwetola ensi yonna yonna singa tebamanyi nti entebe yabbanziwe so tugenda buli we tugenda mu kulonda tugendayo nga number 1 tumanyi tuli military government ne tugenda mu kulonda ne percentages zenjawulo number 1 of course tumanyi tusobola muwangula by 80 or 90%. Ne chances eza Museveni okukkiriza nti bamuwangule n'awaayo entebe mu ndembe ziba ntono nnyo. Ensonga lwaki njogera nammwe bannannyini buyinza mmwe bamanyi nti singa muteekawo embeera ate nga muli organized ku mulundi guno ng'ate tetuli mu nsolima mu bafusoja ne mu bakulembeze ng'ensolima tumaze zekiriyalingako tusobola okukolawo ekyenjawulo n'okusingira ddala si just looking at the head naye okuswipinga obukulembeze bonna okuviira ddala wansi. Ekyo kindeetera okubajjukiza nze nga mbagamba naddala abavubuka bali eyo nti mukyalenjinge mubeere bakulembeze officially mwesimbewo tekimenya amateeka temwenyooma bulijjo nze nkulembera by example era gye tubeera ebyo kati kambasuniyeko gye tubeera eyo tubeera tutambula naye bakyali bange nga mwe muli ne SG olumambuza naye bagamba president sokoleke tumanyi bekulonda bino byakutama notukulembera era tukyalemyeko akasajja bagamba kyerowooza naye njagala okubategeeza aba foot soldier mwe mujja n'okubuulirako ba SG nti ninalo era biba byabakulembera njaba kulembera akasajja tukakyalenjinge tetugenda kukkiriza Museveni kuleeta Bakatumba oye mumanye alina Bakatumba oye bayagala okujja mu NUP alina Bakatumba oye bayagala okujja mu region alina Bakatumba oye ab'enjawulo Museveni I'm coming for you nkibagambe SG sikuzemu todamu n'okimbuuzaako afuusoja bakubuulire ensonga eno bajogeddeko baganda bange njitaanye Comrade Patricia jogeddeko mukozese social media bannange tulina ekisima tituli mu generation banange njagala okubabuulira ensonga lwaki abasinga kummwe abasinga kuffe twali tetuconnectinga nangeri gye tukulemberwamu lwaki kubanga bamakinga sure ensonga ezibakwatako eziraga ku TV oyo kitezi temwandi mulabye ku TV oba bandikakozeko katono ebyamabaati gekalamoja temwandibirabye ku TV oba ku radio n'ebitaano temwandibiwulidde ku radio oba ku TV ate obanekakati muwulira zi radio ne TV bawaana babbi mubalaba bankyaza mubalaba bakyaza baba NUP bonna kitegeeza nti bwe twawambibwa ne bawamba buli institution ne basinga kuwamba media Katonda yatuyamba nnyo n'atuleetera social media kisaawa zino buli omu ku mmwe muna amawulire ate mu mbeera n'amawulire agakabi okusinga bali agaliko so nsaba mukozese social media baganda bange TikTok si yakweyambulirako yakutambuza mirimu gigenda kutaasa kuwanga n'abaana bamwe n'abazzukulu Facebook si yakweyambulirako Twitter si yakweyambulirako si zakuwemulirako si zakuvumaganirako zakucommunicatinga muzikozese
following omwana gwalaba atambuza message yakabi ate blocking agasiya agezaako okuza Uganda emabega. Mu promoting ebiyigiriza abaana. Make revolution fashionable. Make sense the new sexy. Make it fashionable. Ensonga ezigasa eggwanga ezibangula abantu obwongo muzifuule nga ze z'omulembe, nga ze zitrendinga, nga ze ziri cool, nga ze ziri ku mulembe. Ekyo kijja tuyamba. Tulina omukisa nti abasinga mu Uganda muli bato. Mukikozesa ekyo baganda bange tusobola okukikola. Njagala okubajjukiza waliwo analyst omwe yakyogeddeko ate nzikiriziganya naye. Yagambye social media is the new bush war. Kati mwe muli mu lutalo ne bw'obeera kadaama ng'oli mu kiyumba sabula. Yogera ku nsonga ezo. I want to appreciate. Waliwo omuwala gwenjagala ennyo bamuyita Joyce Birinyange, something like that. Communicate. Eno message mugitambuze mugibunye mu nnimi zammwe. Nyinza okuba simanyi Lukalamoja, obanga simanyi Lugwala, obanga simanyi Luteso, nga gw'olumanyi gyongerayo message. Wasanga omwana nga alina ekyamagezi kyayogeddeko, share that. Mumaking sure tubuusa abantu baffe. Each other is all we have. Tetulina kintu kyonna kirala. Bano ababbi baatwerootoola ne beetoola buli kimu, ne Katonda yabeetoloola. So use social media and use it responsibly. Mutambuze message. Mupromotinge abo abakulembeze abalungi. Olaba omukulembeze mulungi ne bw'aba weeyo munda. Promote that leader. Ate baba abakulembeze nga mubalaba mukulembeze mulungi ng'akyalimu okwetyata naye nga mulaba asobola okubakulembera mumuteekemu opika abakulembere. Singa sayina bakyali banga banobye nabanjulisa oba oli awo sandi esimbyewo. So bwe mubeerayo ne kyali wammwe nga mulabamu obusobozi mumupushinge mupromotinge mumuwa amaanyi awulire nga batabakulembera ajja kuswala. Eyo engeri gye tugenda okuriyetinga Bakyagulanyi ab'enjawulo. We need each other. We need to empower each other. Mubawa amaanyi baveeyo babakulembere. We must redefine this country. Ate mwe mugenda okikola baganda bange. So mupromotinge abakulembeze abalungi. Ate bwe mulaba omukulembeze kino kibagamba sikirumamu. Bwe mulaba omukulembeze omubbi, omukulembeze nga bye sente zammwe mumaking sure zimukayirira. Mubalise bubi sente. Tosobola mukuba mayinja, tosobola musiba, tosobola mukuba amasasi, muwe stress. Mamulowooza Museveni yebaka. Twamutani wazuka 18 egy'ekiro ng'alulugotana kabobi. Tukakenkana kati akatono bweka. Mubawe stress. Simanyi bwekikola. Mbawa stress just by being me. Batugamba, if freedom becomes a crime, then be very free so that your own existence becomes a crime. So mubalise bubi sente zaffe. After all, sente zaffe si sente zaabwe. Bawagulu baganda bange gamba saba temwerabira kukuumira baganda baffe abali mu makomera mu ssaala. Temwerabira temulekera okubanja baganda baffe nga Kalanzi, baganda baffe nga Machete n'abalala bangi bali mu makomera awatali musango. Ate abo twogeddeko be tumanyi naye bannayuganda bangi bali mu makomera awatali musango. Temulekerawo babanja. Temusala mulirombo olw'okuba Olivia bamutadde. Ate n'Olivia pressure yambateresezza. Bali abaana bamachete bagamba tetugenda kukkiriza musango kuba tetwaguza. Era tukanya nabo tukiriziganya nabo Machete ne banno Kalanzi n'abalala yonna gye muli. Tuyimiridde nammwe Bobi Yanga, tuyimiridde nammwe tubakumidde mu ssaala zaffe, tubabanja, tumanyi nti wande mujja kuba free. Naye ate ku lasti abo abadongo bajja kisasulira kyebabakoze. Njagala okwebaza mwenna baganda bange
njagala okwebaza abaana bammwe ababakkiriza ne muwaayo obudde ne mubeera naffe. Njagala okwebaza abakyala bammwe ne baami bammwe ababeesiga n'oddayo ekiro enkya n'akusindika mu struggle ng'amanyi nti bayinza n'omuddiza omulambo. Njagala okwebaza abazadde bammwe. Ebiseera bingi tudde wammwe katwali ewa sisaafu oyo nga bamutomedde oyo Megan ng'angamba oba kati maama we mutunuulire ntya naye ate munnange osanga muzadde we ate nakuzambuza maanyi. So mubatwebalize bamaama babasibe bakyala babasibe famire zammwe mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale kumanya nti bino tetuli ku byaffe. Mwebale kumanya nti kino kye tukola kya ggwanga. Njagala okumaliriza nga neebaza abakulembeze bammwe. Mwebale kutukulembera na kuturedefining. Ekisemberayo ddala njagala kusomera poliisi muli bafala nnyo. Muli badaawa nnyo. Kati wali twandibadde ku biiki twandibadde tunyumirwa na bunyuma tetwandyogedde na bitono. Kati olaba mwe muzeesuddemu. Bano olulala mutulekanga ne tubeera byaffe kuba buli bwe mutukyankalanya tukyankalana. Ate buli bwe tukyankalana nammwe tubakyankalanya. Mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama abampere omukisa. President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ebigamba byogedde obubaka bonna butuuse bulungi kati nze mbagambe nki abanga omukulembeze agambye nange ngambye tubeere ba Kyagulanyi eyo gye tuli tubeere abakulembeze twekulembere twegobeko bano ba finito tupushinge bannaffe ba foot soldier bannaffe ababaagala enkyukakyuka abalwanyi abajja olw'embeera nti nno baagala kukyusa Uganda so saaba bajja olw'embeera nti baagala kukyusa nsawo zaabwe muntegedde President mumutegedde nti tupushinge bannaffe betulaba nti balina obusobozi otukulembera wadde balimu okwetya okankana tubasindike nti you leaders paka ne banaatukulembera babeere ba Kyagulanyi babeere nga bali accountable eri ffe ababasindika so nga tebali accountable eri General Museveni nakulowooza nti bo bakitala okusinga ffe byebigambo bya President n'abamuyita ka Bobi omuliro baguwulira fire bagiwulira Kyagulanyi Ssentamu Mukama yamutwanga kirabo Allah